buchari wange ayombera akameza omukazi mungo omutwalo muga boss omutwalo akameza ne kafuka akameza sina kameza wange yenkola nkadde akameza kabeerangawo mu biro bakitaffe bagendanga okulwana nga tebalishwa lwe banadda n'alekawo ssente zino ku kameeza nti bwemba siriiwo this is the emergency fund to run the home. Ontegera bulungi era bagendanga okulwana ne bamalayo ebbanga eryo akameeza kano maama yakakwatangako mpola era ng'akugamba genda mu kisenge kyaffe ku kameeza awo ojjako siringi 5 si 10 mmeka 5 because abalirira ddi oli lwanadda because she was a housewife. Now today tulina models ezikuwa kye bayita emergency fund, tulina bank accounts, tulina mobile money, tulina frames eza financial discipline at the different layers. Naye abasiru bakyali ku kameeza. Biki byogenda okugula ewaka wano because this was an emergency fund. Tetwali na masimu kati osobola okunkubira essimu n'oŋŋamba nti mwami tufunyewo obuzibu ewaka. Nti buzibu ki? Mwana abadde azannya najja kubira Brian mvuge ku boda mumutwale mu ddwaliro tolina kaadi ya insurance ye insurance pa ana mu emitwalo 6 mutwale ku ddwaliro bamujjanjabe. Nze sigenda paka ku veni nze siri musawo okitegedde kyakubiri tewali kye mwagala kulya waka kye mutashopingirawo buli kimu ba mwakigula ne waliwo family zikyagula padde kyenkulaga kye kino kali bagula wa lunaku genda oguleyo half kyenkulaga kye kino neje bali abakyagula half financial literacy mu ggwanga lyaffe eri wansi ate kyakubiri abasajja abamu bawulira nti basajja with the kameza model nafugira okwo omukazi baganye jjo genda kakasa ku makya kati mu kifo ky'okuteekawo emitwalo 2 n'ateekawo 3-5 n'afuluma nakugamba nti ekuwa akameza ate munaye wagigaanidde sije mbadde ogenze sije mbadde ndazi obadde ogenzeewa zati mangu ago